Amannya agange nze Namuju Agnes nga mbeera Kikookiro Wakiso. Muvuddeyo okujja ku TV nga nsaba buyambi bwakujjanjaba omwana wange Kirwana Imran bamukebera omwaka oguwedde nga mulwadde wa kituli ku mutima. Yazaalibwa n'ekituli ku mutima. Naye ne bambuulira abasawo ne baŋŋamba nina okusasula obukadde 19 okumulongoosa ate nga yeetaagibwa okulongoosebwa mu bwangu. Nfunye okusoomoozebwa kungi nnyo nga ssente sizirina. Nfubye okukola kyonna kye nsobola okulaba nga nfuna ssente ezijjanjaba omwana naye nnemereddwa. Omwana bw'omutwala mu ddwaliro afulumya ssente nnyingi. Sikaani yokka ey'omutima ya $7,000. Buli w'omutwala mu ddwaliro mukolako okukebera kwonna kwe bamukeberako ng'abadde ali bubi, ssente ofulumya mpitirivu. Naye ntuuse nkozeeko kye nsobodde, bwe ntuuse nnemereddwa ate njagala omwana wange abeere mulamu abeerewo. Kati nzize nga nsaba buyambi. Nsaba buli omu ali eyo. Nsaba nziruukirire. Nsaba banziruukirire sobole okutaasa obulamu bw'omwana wange. Oyo yenna alina k'alina. Nsaba akampeereze. Ntaase obulamu bw'omwana naye mpulira nnemereddwa. Sikyalina adde 10. Taata w'omwana olwabitegeera nti omwana mulwadde yasooka n'akolako ky'asobodde. Yagenda okulaba obulwadde tebugenda kuvaawo ne ssente ndowooza afulumizza nnyingi n'agenda. Bwe twatuukira okgenda mu ddwaliro mukebera ekirwadde ky'omutima yali nga alwala nga tetuva mu ddwaliro. Kati ng'abasawo nabo bajjanjabye nga balaba omwana takola ki gye tumutwala takyukako. Ne batuwandiikira ebbaluwa nga balaba abassa bubi. Batuuka omukeba talina musujja naye ng'ate olaba omwana ali bubi nnyo nga assa bubi. Ekifuba takimuvaako ssenyiga. Ne batugamba mugende wa mu ddwaliro e Mulago. Ne batuwandiikira ebbaluwa tusindike e Mulago. Bwe twatuuka e Mulago okukebera omwana ng'alina ekituli ku mutima. Era ebbaluwa ze baatuwa yeeno eraga nti omwana alina ekituli ku mutima. N'ebbaluwa eriko ssente ze baatuwandiikira ze tulina okusasula yeeno. Zino omuwendo gwa ssente gwe baatuwandiikira e Mulago gwe tulina okusasula bukadde 18 bwe tulina okusasula zeezo ssente. Naye sirina we ŋŋenda kuzijja ate omwana yeeyongera ggonda buli lunaku omwana yeeyongera ggonda. Nsaba buli omu ali eyo omuzira kisa yenna annyambe konna k'alina mpeereze nsobole okuŋŋaanya ssente ezijjanjaba omwana. Sirina ndi mu nnaku nnyo nekyendya sikiraba. Nsobole okutaasa obulamu bw'omwana wange basobole omulongoosa naye yeeyagaleko nga baana banne abalala. Waali wano wa myaka 2 naye tayimirira. Tatambula, tayimirira, obulwadde bumuziŋŋamizza. Naye abasawo baŋŋamba bw'aba n'abamulongoosezza buli kimu kigenda kutereera. Agenda kutambula atereere bulungi. Nsaba maama Nabbanja fukamidde nga nsaba buli omu ali eyo annyambe anziruukirireyo ne konna k'alina. Yonna buli omu yenna gyali maama Fiina buli omu gyali mukoowoola. Nsaba munsaasire ntaase obulamu bw'omwana wange mumpe obuyambi. Nsaba munziruukirire na kyonna kye munaaba musobodde nsobole okuŋŋaanyiriza ntaase obulamu bw'omwana. Nja kweyanza nnyo era nja kweyanza ddala nga nnyambiddwa.